siku ya leo abasiraamu okuva mu bitundu ebyenjawulo beeyiye ku muzikiti gwa Kampala Mukadde okwetaba mu kusaala Idi Adhuha. Sheikh Muhammad Bukenya Aluna yakulembedde mu kutuba ya leero ng'eno yeetoololedde mu kusaddaaka. Amyuka ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Muzamirwa Aboni yennyamidde olw'abasiraamu abatwala Mufti Mubajje mu kkooti kyagamba nti batataaganya kussa n'okuvvoola abakulembeze b'abasiraamu kyokka nga nabo ekituufu bakimanyi. These are Muslims trying to destabilize Islam, bringing a lot of problems, caught abusing people on social media. This is a very, very, very bad thing. Ye Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje mu kwogera kwe ayambalidde abasiraamu abenyigira mu bumenyi bw'amateeka gamba ng'obutujju. Obusiraamu ddiini ya mirembe naddala nga tugenda mu kiseera kino ekyokulonda tukuume emirembe. Kibi nnyo buli ekikolwa ky'obutujju mulabikiramu amanya g'abasiraamu. Abasiraamu mweddeko ebikolebwa mu Bawarabu ne bannaffe be muwulira okuttiŋŋana si ddiini. Tulina Kulaani, tulina ne hadithi. Takomye kwogera ku basiraamu abakumpanya ensimbi z'abannaabwe nga babasuubiza okubatwala e Mecca kyokka ne bakomekkereza nga bababbye. Some Muslims being defrauded of their money by some characters who try to convince them that they are taking people to Mecca at reduced prices, and some promise them free Hajjis. They end up being deprived of their money. This is also a bad habit which we should stop. Era wano Mufti Mubajje yakulembeddemu okusala Idi eno. Abasiraamu abeetabye mu kusala Idi betwogeddeko nabo bayozaayozezza bannaabwe okutuuka ku lunaku luno olwa Idi Adhuha. Twebaza Allah okusooka kwa byonna okututuusa ku Idi eno n'enzizaako okwebaza abasiraamu baffe banne mwebale kunyumiranga Idi zaffe. Twagaliza bannayuganda mwenna Idi ennungi, Idi y'emirembe. Allah asoosere abaganda baffe bonna bali e Palestine babe nga bayisemu Idi ennungi. Twebaza ne Mungu okutuuka ku lunaku luno. Saba tuteremu baraka mulwo. Amakulu g'olunaku olwaleero ga kusaddaaka nga wano abasiraamu bwe basinzidde ne babasaba okutanira okusaddaaka baleme kulindirira kubawa. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.